Josh K. Alright. Etandise bweti. Neba abatatu labe. Okimanyi nno gwo olwawo najja tusanga wandibadde ogirama munange. Najja. Bwemula okola ki? Bannange bweti wetandise buterevu VJ Josh K. Ate wendyoka kutuusaako buterevu oli mukuraba rento sikandozi emivuyo gy'oku mizigo oba omugotteko gw'oku mizigo. Rento sikandozi film gye tuli kulaba okuvaana ku Black Gem Pictures n'abirya Donata Tomusubwa VJ Josh K mwendyoka kutuusaamu nenjaga okutegeeza ekitundu ky'oyo mugenda okulaba bakiyita part 6 oba episode 6 ziwa Benoni mwali naye okulaba part enkadde genda mu comment section yawo omukulu apininzeewo part enkadde Rental Scandals yoyo mukolaba Katoro Ntomusubwa ow'ekitiibwa Sentongo Damascus oba Dax Haluko naye mwali mwene etandisa olunaku olwaleero VJ Josh K ono vaninaaki oba muyite nachi de Viola nkugambye genda mu comment section osobola okulaba part enkadde zonna ate n'ekirala nga bulijjo firimu zange nkulekerawo ekibuuzo kyemba njagala okomentingeko oba owendowooza Rental Scandals ekitundu tuli ku kyamukaaga episode 6 genda mu comment section olabe enkadde twatandikidde wano munange nga tutandika n'abali mu laavu naye engeri Jose kati wandibadde ni bonna kisinga we baba bali awo omukulu n'abasanga laba amagezi g'abakazi laba amagezi g'abenzi amufuwa ndowooza kagezi kiki kino ki nyabo biki byendaba amukwano na ogenda kuŋŋamba ki naweeresa akawuka munanga akawuka amagezi g'abakazi akawuka nanti akawuka kimuliiso kasirimu kanabaana kaki lumbuye nyinyonyola bulungi ani ono ono ye mukwano gwange gwe twasomanga mukola ki wano mbadde ngenda kunyonyola nawendako mpoganira akawuka akajja genda ku kibumba ebyahani saagala biwulira kati mpitere kale Alex mukulu Alex onyumiza biki oŋŋamba ki tubadde ku bizinesi munnange mama business kati mukole nzuno nzize omuguzi business mbadde mutunda kimimwa kati munguze toyina kyongamba nosalawo omuleete obula ojoga nawe hani saagala nokumpisa bya hani zo wano nawe mbadde nkugamba ono twasoma naye nga njagala akufunira omulimu ono munene alina kampani ennene kati mbadde nkupeerereza kyokka gw'owoza kampani ono awedde kugamba amaaso aga naye nedda kyogamba kyendabye mbadde ndaba kampani no just wali kabadde kawuka nga kekangudde mu biso akuba obadde toŋŋanya kukunyonya g'okalaba n'eriiso limyuse ulaba naawe tubadde ku bya bizinensi ndi wano nkuterawo kabega okole gwe oli wano weefudde ebbereege badde mmanyi omuyaya awedde akkiriza ali wannammwe naawe mugambe bya bizinensi gye balikosa anti munaye amati gabuuza nnyinimu olinga alina kyakoze nze alina okubuuza oli oti muli bulungi naye munyambire omumpeera omulimu mukwano gwange njagala okutegeeza nti ate Black Gem Pictures tugenda kutuusaako firimu eno mu bujjuvu mu butundutundu katundu with me your boy VJ Josh K namwe abagala okundabako nga nzanya mujja kundaba mu kano nzija mu maaso awo nja kweyogerako nti nze nzuuyo munaye nga wayisa akaseera omukazi wuuna atandika ebyokusesema bakazi bannange ndowooza mutegedde ensonga lwaki ali mu kusesema manyi kino omuzungu akiyita sesemication mubikola kira musesema misana munnange
kale guyinza okuba omusujja ekyo tukiteeke ku mabbali ati tuddako ewa musajja mukulu ali mu birowoozo so gwe alaba firimu naddala ng'alaba leading company eri mu kufulumya episodes ez'amaanyi wano bagiyita romantic bali ku trust films naffe Black James tugenda kuba nga tukutuusaako serie wet mu butundutundu n'olwekyo nkusaba nti no subscribe ng'onyiga akadde oba tonyiganga akadde manya nti n'ogenda kusubwa togenda tambulira ku mulamwa subscribe gwatanna subscribe nga naawe ojja birabanga mu ngero osubscribe nga n'onyiga akadde ekintu kiba kyekolako butereevu mukama wange bannyonnyole temukatya firimu ekyagenda mu maaso naye kye tubasaba bambi mikwano mu subscribing onyige n'ekkadde kyemusinga okwerabira akagambo olwo mukeerabira naye tubasaba nako kanyige kitegeeza ki buli vidiyo gye tunaateekangayo ojja kuba ogifuna mu bujjuvu so ate layikinga omala okomentinge tweyanzenge firimu kegende mu maaso munnange neiba aba ayitawo abadde mu birowoozo kiki ebirowoozo nga bikususseeko okimanyi nkuyise eddakiika 25 ekyogamba obadde oyimiridde awo naye naawe ekibuzo ngenda kiteekawo mu maaso ovako mu tawuni ekiriwo mukwano anti naye kati olaba ninamu obuzibu ewange eyo kale amasannyalaze gange amasannyalaze gakyankalanye ate munnange nze ebyamasannyalaze sibimanyi kati engeri gye gakyankalanye ne ŋŋamba oba ojjo ntaase kyogamba ekizu ky'amaanyi bambi naawe nyamba ojjo ntereerezeeko ku amasannyalaze anti munnange nze sibimanyi tugende kati bambi kubanga mbadde njaga kulaba kazannyo ka Rento Scandals ku TV alaba obutundu bw'emabega naye yakoze omulimu yeesibye ku musajja naye omusajja aganye okuvaamu akantu naye gwe gundi ebintu bino bibeerayo nno ku mizigo ate ennaku zino abakyala kati olaba balya n'enkoko mwenkanonkano gwawera wamma nze sibalinaako buzibu emutugambako weetige munaye omuntu tayinza obutamanya kati tunuulya mwana muwala ono neiba waffe ombuulire ngenda kuteekawo ekibuuzo genda kumbuulira gwe ekibuuzo kijja kati munaye ng'amuyingiza ng'amunnyonnyola ebyamasannyalaze ekaliwa waneeno wansi ogamba wano nene bambi mbadde nkusaba obikole mpolampola bambi naye mpulira mbitya naye mpola banamuwala ona aya soketi yiyo banaye yayitamu amasannyalaze waggulu wansi soketi etuuka okubivaamu ejjanga njeru neefuuka ya bbulaaka omanyirawo amasannyalaze gagisukkako kati mwana muwala yabadde ali mu ggolola epaasi n'ebikola entuulo ogirabye naye bannange naye Rento Scandals ejja kubattamu omuntu nange ne bambi neeyi nkwegayidde bikwate mu mpola si kyo neeyi si mpula eyo nno waya gy'olaba epasukapasuka n'emyamyansa neeyi naawe oyinza okugamba nno yagalimu agatereza ye teyeekanga niwulira emyekozo naawe neeyi tototo mbadde mmanyi gakubye kumbe kabadde otekako swiki bikole mpola naawe neeyi kiwedde akasonga kabadde kana naye weebale mbadde ntidde kakati neeyo okola kyolagawo naawe nedda togenda kati omaze amasannyalaze kati waliwo amasannyalaze amala gontannakwatako gano ga firifeezi naawe soka wakiri kansooke nkuwe ku mazzi naawe
Sebo badde oyagala ogende maama ogende munjogereko nti nno naakozesa abantu kale n'atasiima entasiima ebulaagiwa ofune ku mazzi musajja mukulu bukyanga yeekaza leero luno sooka atunulira ekyanjagala ndibaddayi mbadde mmanyi Uganda tetulina nguudo naye no express ze baateeka wano mu ajijiji omwana ono no omwana Black Jam oyina ebintu munnange ate munjogerako bannaaye temutandika gamba Joshiko otandise yogerako balabi bannange kuba nange njirabanga ggwe naye munnaye aninywedde ku mazzi neno isoko olindeko okimanyi mbadde nvudde nkusanze mu birowoozo bannange wennooli wala buzibu ki bya famire tolina kyewankoze nze nakitegeereddewo oyo mukazi wo yabikola banaye yakunyiiza naye nja biso obuyise butono maama kiraka ogwo obukazi gwakuloga ggwe n'atandika omanyi bano balaba bye tutalaba ku bakyala baffe oyo webweru oyo yalaba buli nsobi eri ku mukazi we ow'omunju ate olwakuba oluusi era ebabiraba babitereezanga so kati nammwe abakyala b'omu maka temugamba nti ndi ku sayidi yammwe mweka abaana ab'ebweru beetega ate omwana n'atandikira ku nsobi y'omukazi gy'abadde akola nagamba nze woolaba bwe tunaasisinkana ngenda kuba nga nkuwahaaga nga wakatuuka male nkusaafise nkugambe kwa oyo mukazi wo banange yeeraga talina mpisa agenda ne yeemyusa alinga malaaya naye okambuza oba obugoye obumpi obukomere ewa yewana mbw alina akabina kyoga bukomawa eno wano atandise okwatako ajjirira naye yakoze omulimu ate takomye kwambala nakwetega agaseeko okupokera omukazi w'omunju ebigambo egenda mu maaso rento scandals bonna bali ku mizigo gyegimu yenna n'alyoka atamba lwakuba landiroodi yazimba ero oli abeera kyemmanga kati ono n'abeera ekyengulu nagenda ne yeetambuza bana kyokka nno byonna byamwogerako biruma ye tebiruma oli oyo omukazi nze nakimanyirawo takwagala naawe omukazi nga ne gwe katudde mu mazima tola nti olowooza mbw akwagala ne kambuza omukazi ava ewaka n'akomawo essaawa 6 ogw'ekiro manyi kyaba akozeza essaawa zonna zoba toliiwo ne waaba mukwano gwange nsaagala mmanya nze mukwano gwange tangasa ng'alina empisa embi kyokka nno oli mukwano gw'ono muno olina omulaga omukwano bino si byenkugambye bwamukwatako olaba naye ekinnuma nze wali ondabyeko nga nva wano mbeerawo nkusangawo kyokka nkwetoyanga akujja kundabako kyokka n'olinda oli okusaawa 6 twandibadde eno negwe weesiba eri naawe mba nkooye teyeebegera n'emimwa diro ekutuse tofaayo ko kyogeddeko njatandika okujja naye neeyi olabye zi ango banaye kikuba ango ekibi naawe onyirira nnyo nawe nzendeka rento scandals eno firimu girabe edduka big up owekitiibwa Koja Bashir eyatukuba kayimba wulya kulinango
Okay, kibuzo kyange kiri bwe kiti mu firimu y'olala genda okomentinge oba gwe neeyo n'omukyala eyeegwanyiza omulenzi oyinza kukola ki okuwangula omulenzi yeesonyiwe omukazi ow'ewaka. Bannaye leero tubeereko ku sayidi ya ttiimu neeyi. Nze mbuulira nga gwe neeyi olusajja lukuba oyinza dukola ki ku muzigo awo. Abagikola bajja nakateeka mutomanya teekawo komenti oyinza kukola ki. Tuzeewo ono ne mulamu we TV ekunyumira just lwakuba ntwalirizaako obudde mpolampola naye kutwaliriza budde naye nga bimbowa nange tebinyumira badde manyi gwe bikunyumira tebinyumira munnange biganye kati muwula ono nno yeeyita kyeyamaani omujjukira mu malasita yaddange omukwano gulina engeri gye gujjako abantu si bumuyayi yasala enviiri olw'amalaasi munnakyala aleme kumuhe tugamanyi kati munnange ng'onaleeta amagezi mulaaliwo akazannyo bakayita truth odeya twakazannyanga kuva buto kanzijaawo nkunyonyole bulungi twandibadde tukazannya mu kubuulaba ebya TV bino tebinyuma asembera kino kyabadde ayagala akazannyo kano kalungi nnyo olaba truth odeya akazannyo kalungi sebo naawe ng'amunnyonnyola kyogera mukulu nnyo bwe nti tompita ssebo naawe oli muula mbadde mmanyi ni mukulu nnyo akazannyo kano kyagala kiyita baby ssebo kali about fun kana akazannyo kali about fun neebujje ngoye ebisanyusa ab'emikwano be bakazannya truth odeya akazannyo kalina amateeka abiri kasankugamba truth odeya olaawe nkugamba truth odeya olondako kimu kati truth olina kuŋŋamba mazima ku kyemba nkubuuziza ate deya oba okola ekyo kyemba nkugambye okukola nawe kenyini wombuuza nnondako it's okay nawe kenyini osobola okumbuuza ba nonze truth oba deya nga tugira ogenda bana yakazannyako mukajjukira gwatakazannyangako zannyako ne munno kazannyo truth odeya kanyuma mu baagalana Rento sikandozi negenda tuyigiriza omukwano yadde n'abenzi egenda tuyigiriza obukodyo aisoka dirimu olaba etteeka ekkulu teri kugaana wulira etteeka wiwe okwekubira paasi nawe ebiba ebyabakulu ate tuli bato nkale nzikiriza oyinza okuŋŋambira awo okukola oguntu wano ogunene okkiriza nzikiriza kati ani atandika baasi ani asooka gwe sooka kuba gwakaleese kyeya truth okay kati kusaaya kumubuuza kibuuza amuddemu ansa muula do you have a boyfriend olina boyfriend I do have nina olina John bamuyita Fred byakubuuza mububuuza naye muula ndaba atandise okumera entondo naye bannange kyeyamaani abalaka ki kiyamaani my turn muula wandimulese kati muula yabuuza deya kankole bukozi ola kunziniramuko anjagala kunziniramu twazinanga gwe nga sina munnange naye n'amusabamu bakola bingi akazannyo kanyuma tebeereze enkude yalinga okundera kapeeki kakutte dange siwo kyeyamaani ayinamu baasi nkuwakanya okunkiisinga ayaya kyokka teri kugaana ate tolina kukkiriza bakusinge naye kyakiisa ekyo nga kigenze wala ndaba kinene oba twandikirese naawe nga peeka ogimpadde kati kiisi waliwo njawulo ki omuyayi yeesabidde musanyusa ayi buntu bwa bulijjo gwe obukola nga nze gwe gusoose nga tongambye abikola 11 nedda nze tebankuba kiisi just baagira bugizi kya Mikairi ne batwala ku 18 naye nga kiisi teyalimu ninawe tuli babiri
Sumira baba. baba tanaba oli tannadda baba wo tannadda mula tannakomawo Yomula ogenda kunsula mumbi. eno mulo kino kyantuviramu obuzibu nze sigenda kugwa agenda byogera Ola ngamba ekyo. kati mugamba nga teri asobola byogera kiri wansi wa babiri kati wandibadde ogira Ogenda kwanguya nnyo. dakika 67 byakwanguya tewayagenda tusanga teri ajja tusanga Yangu okikole ku speed. yangu kono gwagera okikola gwagenda okikola kuba nze akudde yalinze nno gwe naawe munange eno gye twatandikidde wano walikiriya ebintu byatandikidde mu kazannyo ka tuluthi odeya kati tuvudde mu kiisi baba bagenda okwenyegera munange enyumirwa mula najja gwe mula okola ki awo ekitundu ekiddako episode 7 wegenda okubeera ng'etandikira subscribinga ate ensonga zibeere nga zeekolako naye ng'ekibuuzo kyange nakibuuzizza leero tuli ku tiimu neeyi nga gwe mukyala oyagala omulenzi kati abalenzi leero temukomentinga wakiri komentinga ng'ogamba kyokola nga bakulemeddeko naye njagala ozanye paati y'oli omukyala eyeekwanira omusajja ne tekiniko director abiri mu kisige Joseph kati ninda nkakuzannyire vijja Joshike kalabe ku lwange genda mu comment section olabe paati enkadde Joshike